nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omwana siwonanga ekyaki ogwali omusulu atiko masira embeera tempisiza bulungi n'akato tukisala nnyo mukumulamu okwo webalinyo weidala okutulaba tukyali mu puroguramu ebintu bizibu nze Nasali tuli saidi eno katwe Kinyolo ng'eno nno gye nakutegeezezza wali abaana baliko obulemu abawerako naye nga leero tukuleetedde omwana ayitibwa Miracle agezaako okutuyisaayisaamukko ku mbeera nga bwetambudde yafuna akabenje bw'atyo ndowooza obulamu tebadda mu kubeera kyekimu bisoomooza tebibulawo era naye abyogeddeko ebimu wamulabira ye mulekwa talina maama talina taata kale nno nga ayambibwako bantu abakwatibwako sokulaba nga bamubeererawo wadde akyatunyonnyola sebe bino ebintu byakawuka bimanyi bulungi era gwe yenna anajja olina omulina okusooka okwekebeza agambye temwegatta nga temunagenda kwekebeza oba okitegeera kale no olina okwesiba ebbiri naye nange era mugamba nti emyaka gikyali mito nnyo okubirowoozaako ebyo naye ekirungi akimanyi ekyokukola Miracle anti essimu yatufuukidde essimu kakati netugamba bannange kakati oli yagenda kulanga essimu kyekizibu kyonna kakati nakuyita mu ssimu mugambe nti wenaleeta ttaaki nga kiwedde oba oliyo n'abalala bwe mwekana abali mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo banakebate okay tubadde tukyali ku kusoomoozebwa talina maama talina taata abaddewo n'abantu ab'enjawulo era n'ogamba nti bakuyisizza bulungi n'ogamba nti bwoddayo okusoma ebiraba byonna ndowooza binaakola ki binajja kakati bwobanga oddeyo okusoma kikyayiza obeera ogenda mu senior 1 right oba kusoma byoliko bya mikono bya mikono teriyo kirala mampendera neza kubalanga neyongerayo ku baana baliko obulemu nasoma okay bane kasibeti mumuwulira bulungi era mumutegeera bulungi gwe nasobola ng'osobola okumuteekamu ssente yandyetaaze okuba nti ate ayongerako kwekyo kyakola ki kwekyo kyalina abantu booli nabo waliwo kyemanyi watekubeera ebikusoomooza bantu bangu okuyitiramu nti munange waliwo kibaddewo bwe kine bwe kiti bantwanda bulungi ng'omwana w'ewaka bampesa bulungi okay kati esimu tolina akasimu katono mwasibukira mu taaki oyinza okuwaaneka amapesa olea upgradinga owanaka amapesa tokayina kadena kati akwabeera owuliziganya ne baana abo bawaswa oba mikwano gyemirala sabireko nampolelezako ntende kubanga koleka ntende koleka gospel music oyaganya gospel music kayima kikosinga okwagala It knows my name. Yima mutuulire. I am Vanessa.
before my heart, before every time began. My life was in desire because you know my name. You know my name. You know my endless song. This is the tale of us, and this is when I call. Manyo kuyimba ate akoluganda tumbe mina akoluganda kwasinga okunyumirwa. Chandetisa etadasa tekangenkoba konsi Alleluia tisenenkoba byetunekonse natondera. Alleluia, tisenenkoba byetunekonse. Bono bwebulamu bono jendeka bandikawonya Katonda yamba akyusa abantu natondera bandewunya. Bw'owulira obulimba obwo n'obunyumirwa bw'otyo n'owulira ddala dda nga bali nga gwali mu luyimba olwo Katonda ajja kujja wala. Obeerawo n'omwebaza n'owulira enjiri. Okay, ekirala ki kyewandiyagadde okugamba omuntu akulaba mu mbeera eno gy'olimu oyagala okweyongerayo okusoma esimu ya tachi ogyagala kubanga wagambye togenda kwegatta olyoka ofuneyo esimu ya tachi oba okitegeera oba oli ebyoyagala tomanya Vasabo mwembaza nnyo okutya. Mwagala kubeera nga mu kintu kyako. Wemuba mwagamba ndaba kuti mu kitongole kino basabanga mwagala okunyamba byonna nsaba nyongera nti byonna bye mwagala okuntuusaako nze kituukiriza byonna buli kimu kye mwagala okumpa. Kiki otalina? Ng'ekyalani ng'ekyo. Ntwalize. Ki ekirala kyolabira ekyo byoyagala abikubezawo mu bulamu bwa bulijjo? Nembe ntwembezaawo ng'ebintu ebyonkuyambala engato ng'ebyo
byonna wemona bikola Mukama n'abawa omukisa nga musaposadeze. Amina. Batu twatusala ne batugamba oli musabi mulungi. Tusimbule sala nga n'abakyala bweyitegeka. Tugende. Okay. Tugende mu sala. Ai Mukama Katonda webandenga tunde mu kifo kino. Webandenga abantu bondese mu kifo kino. Ai Mukama ng'abadde ai Mukama bakulembera ai Mukama nange ndinda omukisa buli muntu kinomu aze mu kifo kino Mukama webade Mukama ondamanyiko webande kundabigambo byebande sonkombo ndidai Mukama webande Katonda nange ndinda olugendo lulungi ng'abadde waabwe onaabakulembera webale tunakusinza. Amina. Kale sala tutugenda kunyongerezaako ngaye tugenda kubanga tulabako ate omukyala agambye okuba nti eno ya Mukuma naye ate abeereko kiki atugamba. Mu kaseera kano kennyini twegatiddwako omukyala Nabukeera agambye okubeera nti ate katumuyita omuzadde wa Miracle. Nyewe nsanyusa okulaba. Kale nnyabo nange nsanyusa okulaba. Kale nnyabo. Emboozi ya Miracle agitunyumiriza bulungi. Kati twagala okumanya gwe alina Miracle wamufuna ddi era wamufunira mu mbeera etya? Neyanziza nnyo nnyabo. Nate njagala obbalamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nziramu okweyanjula nti nze Nabukeera Harriet Amoti abasinga obungi bantu malya teacher. Lwakuba ndi musomesa. Nensiimye nnyo okubeerako nammwe nga bwombuuzizza nti najja ntya okubeera ne Miracle. Miracle at first twasooka kubeera ne muzadde we maama we nga omu kuba memba baffe mu kyaki mwenkuŋŋaanira. Kuseeza gwe ne maama we wamulabako? Namulabako. Omwana we yafunye obuzibu waliwo? Naliwo. Tuyiseeyisemuko katono kubanga omwana kati nze nakimutaddeko dda ndi neyazuukira. Mwana yatugambye yafa n'azuukira. Wakiwulira? Kati tuyiseeyisemuko awo yafunye akabenje biki ebyaliwo okutuuka maama we yatuvaako? Maama we twali tubeera naye nga tukuŋŋaana naye mu kyaki naye era nga tusula. Nze nali nsula wano nga ye asula obuyumba bwalinga awo emanju. Kati bano abaana bwe baatuuka okuba nti bagenda ku ssomero n'afuna ennyumba e Kawempe nga waakolera. Kati ne bagenda e Kawempe. So kati bali basatu Miracle ali ne brother we ne muganda we noono Miracle bali basatu. Baali bagenda ku ssomero e Kawempe bonna ku makya. Kati taxi gye yava n'ebasaabala bonna we baafunira accident. Naye Miracle yasinga okubeera obubi ennyo. Kati mba ndi wano ku kyaki omukyala najja nga akaaba. Nfudde ne mubuuza kiki ti abaana bonna bafu era mbaleseewa Mulago. Ne tuva ne tugenda e Mulago ne twamusanga mu mochari. Naye kati bo bagamba nga bali ku kitanda. Kati ffe ne tulowooza ono akoze ki afudde. Tuba tutuuka mu mochari tulaba omuntu akasaaki omukka ne tugamba ate omuntu abadde afudde ne bamugjayo ne bamuzza. Kati Miracle n'amala ku kitanda e Mulago emyezi 6 nga tayogera talaba takola kintu kyonna. Naye nga bali ne mama we ku treatment bali abaana ne babasiibula Miracle n'asigalayo. Kati mu kiseera ekyo mu bimpimpi ne bavaayo mu ddwaliro. Lwakuba ye taata we yali yafa nga tulina maama yekka ye taata we nze saamulabako nalaba maama we yekka. Kati kwe kumutuuma erinnya lya Miracle
era yali tayogera yamala ebbanga nga tayogera naye muno mukuyita mu kusaba ne bwagenze ng'akula n'okutambula nga tatambula. Yes, kati n'atandika okubanga ebigambo ajayo kimu kyokka nga naye nga tokiwulira bugeesinzi nga akozesa actions. Kati ate ne butuuka ne maama we n'alwala ne tumujjanjaba awo Mengo era naye n'atuuka n'akola ki n'afa. Kati bali bakuba bagenze bakula omu bamuyita Frank n'agenda ne Brenda n'agenda naye bakubona ali disabled tasobola kubeera n'abantu bonna. Kati ate nze nga mbeera within the church. Kati musumba waffe n'asalawo okubeera twalinanga abaana nga bangiko. Kati Miracle ng'omu ku bo neefuukira ddala maama. Ate ategedde mwana nga tunyonyola kakati ate ono omukyala Nazukira ye anyonyodde bulungi era kasima ekyo kitegedde bulungi. Kati bw'omwatandika okubeera ne Miracle nga atandisewo okwogera mbeera nga etambudde kyakutuusa wano omutuusizza ne tumuteeka ku ssomero. Of course yali asomera naye process eyo y'okuba nti ate bwe yafuna accident n'okwogera ne kugaana n'okutambula nga tatambula. Kati wano lwakuba ku kyaki ne tutandikawo ate essomero ne tumuzaayo bupya n'asoma n'amalako P7 yamalako P5. Kati ne tulaba nga talina kyakola kubanga n'okuwandiika yali nga it's a problem to her. Kati ne tufuna essomero ya disabled Mengo abo abali awo. Kati gavumenti nebanga etukwatirako nga tusasulako ekitundu n'amalako P7 mu badisabled awo Mengo. Era tulina certificate ya P7. Kati awo twavaayo nitubeera naye era ng'omwana tuli naye awo. Kati wabeerawo nti abantu abalina obulemu era gye twakwataganira naani n'omukyala n'abakyala n'agamba naye tikyatwala omuwala waffe ono kati babadde bagendanga. Yes, n'asomayo ku kyalaani bwe yasoma ku kyalaani ekyemikono naye era nga bw'omanyi ne tuvaayo nga bamaliriza ne bagamba kima omwana wo amazeeko. Era kati bwe bibeerawo byonna waali ku kyaki mbeera naye. Kati awo wetuyimiridde mu Miracle wange. Miracle. Okay, so agambye ki wasamba mu kukyalaani aba awulira bulungi mu magulu? Just practice naye nga yakola kya mikono. Yasoma ku bya mikono. Okay, ngwali eyo asobola okumuyamba no mu kyalaani ojja kuba ate omukozi bulungi. Nayagala okumwongerayo okusoma nawe ojja kubeerawo omukozi bulungi. Mwawaludde naye mumulabamu ki? Tusobola okugamba nti twagala omwana ono bamwongereyo okusoma nga mulaba tekijja kumukolera. Twagala mmwe abaludde naye kiki kye mulaba tajja okusobola? Yes, omu ku nze ng'abaludde nabo Miracle mumanyi kubanga ate mumanyidde ddala. Miracle obulungi bwe buli kimu akyekolera okuggyako okufumba tasobola kufumba olw'ensonga nti emikono miki minafu asobola okuyisaamuko naye sigiri agikuma ayoza engoye buli kimu akyekolera nga ye. Kati ekisobola ekyo twali tulowooza era kye tusaba kyensaba Mukama Miracle talina muntu gwasobola kubeera naye kubanga ne baganda be nga bw'obitegera bonna tebalina taata tebalina maama. Kati bwe yakuba bali bo tebali disabled Miracle bajja buzimulabako naye Miracle bw'abeera n'omuntu ng'asobola okubeerawo naye n'afunawo okubeera because at for now musumba yamuyambako as a church yemuyamba. Naye muli neebuuza ne ngamba musumba waffe bw'aba Mukama amututte weewaawo kigendera eri Miracle abeera naani? Miracle senga asobola okubeera awantu oba n'afuna we bamuzimbira akayumba ke n'abeerawo asobola okulunda n'alabirira ebintu. Yes, n'abeera n'omuntu oyo kati nga Miracle ye ekivaamu kiyambaani Miracle ekiva mu kintu kino kimuyamba yennyabo. Mukitegedde bulungi nti senga afuna wabeera wasobola okulundira kisobola okumuyamba. Nina ensonga lwaki mbuzizza kubanga abantu abeera n'abaana mubeera mumanyi katuyinza okwetumiikiriza ne tumagayiza kirala naye nga tekijja kukola ki tekijja kukola so nga gwaludde n'omuntu obeera omumanyi amaanyi ga we gali omanyi obunafu bwe bukola ki we buli. Okay, kiki ekirala kyoyinza okugamba omulabi ali eyo mu kitundu mwe muli batugambye abaana bangi mwe mulina church ogambye nti singa akyogerako si yakireeta naye singa tukeera ku makyanga omuntu oyo taliwo oba ne wabanga waali waga ebintu ebijjawo nga naye takyasobola
omwana abadde waatyawo tukusabira gwenna atulaba netugamba nti osobola okuyambako mugeremu oba endala. Abaana baliko obulemu basomoozebwa nnyo nga bagenda mu nnaku zaffe ez'abakyala. Ekyamirako kiri kiteebwa kyali kitya oba tannaba? Mirako mukulu nga bw'omula abagambye emyaka 13 naye ng'alina emyaka like 25 limba era kuba yetabimanyi era buli wamubuuza ne ku ssomero ye bwatyo bw'ayogera. Naye Mirako is the first born. Kale oli Brenda muganda we yamalako S4 n'asoma ne course ya catering who follows her. Mirako gaddako kubanga Mirako mukulu kuba yetabimanyi ati nga bwe nkugambye yadda buto Mirako yadda buto naye nga muntu mukulu ezo ensonga yabigenda mudda buli kimu mukulu era abimanyi ambuulira n'angamba kaakati kize kinkubye era atera gamba kinkubye kitya. Yes naye nga mwana mulungi muyonjo nkugambye akola buli kimu. Mirako mulokole yalokoka era yaleerayo omuntu. How are you? Welcome back. Abuze ku Mirako. Baleerayo bannanga batulaba ng'olina omwana ng'aliko obulemu. Mirako ye teyazaalibwa bw'ati yali accident naye kyemwebalizaako nti yategeera Mukama. Mirako omusabi ate ayagala akola buli kimu si mujeemu. Naye bw'oba olina omwana aliko obulemu tomutunuulira ng'omuntu atakola ki atagasa. Mwagale mulage laavu ate olabe obusobozi bwe. Mubuuza bulijjo Mirako kiki ky'owulira ky'oyagala? Njagala musajja era amwagala. Olimba ekyo stress kirumamu ne musumba namugamba Mirako ayagala omwami wabeerawo omuntu ng'asobola okutwala mwana wange nga naye ali disabled. Mirako waali naye olina kubanga mulokole ategeera Katonda. Kati oyinza okuba oli omuzadde nga nawe olina omwana wo mukulu ng'oyagala bazaala omwana. Mirako asobola okuzaala. Yes era byonna mbimuyisaamu ng'omuntu omukulu si mukisa era nemuwulira nti togezanga omuntu yenna alina n'owulira nti akwagala mugende bugenzi omalinga bwe tutambula. Kati okusomooza kwenina buli kaseera abaŋŋamba maama njagala nange kufumbirwa omubiri. Kale Mirako yeetaaga musajja bannange ayagala okufumbirwa ayagala okuzaala ku mwana ate n'obwo obulamu obw'obufumo nabwo abulabeko nga bwe bukola ki nga bwe buli. Okusomozebwa kunene ne mu nnaku zino oluusi wembanga oba nina gyendaze neraliikirira Mirako ng'alwadde wemuleka kagamba ekyo mba nange njagala okutambulako naye nogamba kakati ate Mirako kuba Mirako ye alina okuba nga emmere weeri engeri gyengamba etasobola kufumba. Kati alina okubeera n'omuntu ng'amulabirira ajjamu ekyokulya ekyokwoza tewali mutawaana buli kimu akyekolera. Okay naye katalekeka nga tumaliriza katalekeka wanjagadde okwogerako era mpozi ekyera ekyokwebaza Katonda nti yeebale ku lw'obulokozi. Mirako senga tekwali kulokoka simanyi yandibadde atya. Kale twebaza Katonda ne kanisa kubanga mubeereddewo nnyo naye ate era n'ekirala mwebale kufaayo mwebale twagala. Nsaba Mukama buli alabye ka vidiyo kano Mukama bw'aba amukutteko omwana ono n'abasobola okujja okukyala nze simu yange weeri ne Mirako waali mbeerawo naye Mukama mwebaza ku lw'obulamu bwa Mirako abadde Katonda. Okay tuyanza nyo tuyanzeege bw'ati mama wa Mirako amukuuma bw'atyo bwategeezezza. Sina kyengenda kuddamu kubanga bibadde biwulikika bulungi nnyo. Tukyalina eddakiika za Nnabakyala oba okay kale tugenda kulaba ku Nnabakyala gwe twatukiddeko wano eno nno okusobola okulaba Mirako ate naye abeereko kyayogerako. Nnabakyala oli otya mukwano? Ndi nnyabo sibyotya nno mulungi nnyabo mugamba mutya tuli mpola mpola bannaye tusanyusa okubalaba. kale nnyabo baaniriza nnyo bannange amanya gange nze Nakonde Fatina n'abakyala wa Beesi Katwetu Beesi Zone. Era bannange tusanyusa okubalaba okujjako gye tuli eri mu baana bano abaliko obulemu. Kuba bannange naffe tusanga obuzibu nga ffe abakulembeze. Embeera gye tuyitamu si nnyangu kuba naffe era mutulaba
embeera gye tulimu si yennungi ate naffe gavumenti tetusasula tetunasobola okuyambako ku bannaffe abalina abaana abaliko obulemu naye naffe tubeera oli najja n'agamba omwana yalwadde naye noonoonya n'ekyomumukolera nga tokola ki tekirina n'obeeraawo n'omugumya mulimu abamu ne batuuka ekiseera ne beekyawa n'agamba nze mpulira omwana atamye naye ne tubazaamu amaanyi ne tubagumya bannange mubeereewo temukoowa ne tusaba ku misomo okuva mu bitongole ebimu ne bajja kati tulina mwami Mubaraka ali eyo KCCA ajjayoko n'atusomesayoko ate bo kati bwe baba bazze balinayoko kasente ke bawaayo ku bano abazadde ebiseera bye bamaze nga bali nabo kati bw'omuyita n'asanyuka n'agamba banaye neeyanzizza n'agendanga musanyufu n'agendanga n'ekyomwana ekyokulya kifunye ate nga naye aludde kale bannange nze neebaza bwebaza ng'abadde bita bwe muzze bannange temutusuulirira mbadde nsaba nga nammwe bwe muzze abadde bita bannange temukoma wano okutukwata ku bifaananyi mbadde nsaba n'obuyambi bweyongere mujje gye tuli kuba abantu nina bangi mu kitundu kyange abeetaagisa obuyambi abalina abaana abaliko obulemu nina bangi naye mbadde mbasaba bannange mutuyambire ddala kuba abamu n'embeera gye basulamu si nnungi mbi kati abalala n'endya yennyini bannange nzibu kuba abasinga baali bakola ku kkubo kanso n'ebagobaganya ate nga ne kanso tetujja ginenya kubeetereza kibuga naye kati bannaye tubadde tusaba gye mulyonna mujje mutuyambire ku bantu baffe kuba kati abamu beetaagisa okukola naye tebalina kapito abamu beetaagisa abaana obuyambi ng'okusula okulya naye tebalina baagala okukola naye tebalina bye bakola olw'ensonga abaana bano wano waali kumpi n'ekibuga ng'asobola okulekawo omwana eddakiika 2 n'agenda n'akola nadde naye nga tebasobola mirimu gyagenda nti bagende wala olw'ensonga omwana ono omuleseewo otya wakukyusa wakunywesa wakola ki kati wamuleka ebbanga nga takyusiddwa abamu obasanga ng'emigongo gino bubaaka bonizi buno bwakyama era abamu mujja balaba ng'emigongo gino gyakyama olw'engeri gye babeebasaawo omuzadde asobole okunoonya ekyokulya kale bwe buzibu obwo bwe tusanga tulina abantu bangi bajja mutuleetera abaana abo tubalabe ne babakuba ebifaananyi bamala okubakuba ebifaananyi ne babitwala tetutegeera nti oba bazze n'obuyambi oba eriyo ekirungi kye baleese tebakomawo naye ogenda okuwulira ku mativi abamu bawulira nti bali babawadde obuyambi neŋŋamba naye nze beesi eyange yabaaki etajjaamu buyambi ate ng'abantu bangi bajja oli nagamba abaana baliwo nenzirika nembakuŋŋaanya nembaleeta nga manyi tugenda kufunamu ki naye nensangibwa nga sifunyeemu naye bannange abantu bannange abandaba nsaba buyambi eri abantu bange kuba abaana abamu banfaako lwakuba nali sirina buyambi nenfuna obuzibu abaana ne bafa oli najja nagamba omwana ali bubi nenoonya nejje mutwala nga sirabayo n'amalwaliro agamu ga bbeeyi kuba kati nebubaawo obuyambi nga bwakujjanjaba baana abo nze mbadde nsaba babutufunire n'omanya nti kati leero alwadde tumutwala ano mu ddwaliro sirya ssente kuba abazadde bennyini tebakola kati n'abaana abo okubeerawo alwadde n'asalawo n'abeera naye mu nnyumba talina gyamutwala talina amuyamba ate abasajja abasinga badduka abaana n'agamba nze mu kiko ekyange sizaala bafumbo badde
kale tweyanzeege bwatyo n'abakyala nga bwe twatandise nga tukugamba nti mu kitundu kino mulimu abaana baliko obulemu bangi ate nga bamaama oba abazadde tebakyakyalina bye bakola kubeezaawo abaana baabwe n'abasobodde ojja kubanga munnanga ate ovaayo obayambeko kyona kyobasobodde birako ye yeetaaga taaki mbajjukiza yeetaaga okukyusa ku ngatto kungoyi akyuse kaviiri ate anoonya ne pasita bugembe osobola okubeerayo kale mugamba nawe nayo bapasita banno bemutalina bakazi pasita n'omuleeta kulenawasabira takumira mpeerakukamera mbeere bulungi mulaba nanga abakusibudde naye bbali weraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu siwonanga ekyaki ogwali omusulu aliko masira embeera tempisizza bulungi nakato